Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abainzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano. Nnaku olwo tutuuze n'amawulire agali e Dubai. Abantu abasinga balabye vidiyo naddala ku Facebook bakomentinze nga bagamba ebintu bya bulimba biki abalala abaana bagenda kubasiba tebiriyo bye mwogera. Naye mukwano gwange lonzize neno vidiyo nga njagala okutegeeza era nga ngenda kuba nkuwa ekyo ekiri ku soosi kwe nnyini kitegeera mukwano gwange okakasize ddala ndi munnaye amawulire galeeta tuba tumaze nti okuba nga tuganoonyerezaako mu nsonda eziwera okubeera nga tetusobola gakutuusaako. Naffe tuba tetwagala kuwa kintu kikyamu naye ante abagenda maaso nga bagamba nti fayini kituufu naye abantu bagenda basiba bambi mulekeraawo okumenya famire z'abantu emitima. Kuba buli muzadde buli wabeereyo n'awulira nti omwana we bagenda musiba yalemererwa okudda ewaka ali mu overstay bamu tebalina mirimu asula ku nguudo omutima omuzadde bambi gubeera gumwewanika. Mulekeraawo okweraliikiriza famire. Ngenda kubanga nkutuusako updates zonna buli ekinaaba kigenda mu maaso. Just subscribe tewerabirako nakadde kulaba otaako nekadde munnange oyinza okusobola okulaba videos zino naye ngenda kuba nkuleetera step by step ki ekiriwo ki ekigenda maaso ki ekitambula kitegeera mukwano gwange. Ngenda kukuma nga buli kimu ekitegeera naye nga kyoba omanya nti embasi ya Uganda yakolaganye n'eggwanga lya Dubai basobola okuba ate nga bazza abaana ewaka abalemereddwa embeera ng'oli talina mulimo ali awo ali mu overstay oli anoonyeza omulimu ne gugwana ali awo ali mu mbeera mbi. So mikwano gyange sharinga vidiyo eyo etuukeko oyo omuntu yenna abadde yeeraliikiridde olw'omuntu we nti agenda kusibibwa si we kiri mukwano gwange. Olubaka accommodation ya Will tugende mu maaso. Good evening. Someone at our what to our Gambian. Okay. What all the information you can't talk about? I got ticket free. All right, certificate. I got ticket free sure. You might get a shame. Really sure to get out of Korea. I got to go to the free sure. I think one number to go away. I will, but just one like two lava. Yes, but I would get a service line a room. When I'm going to do much. I to say, Nemo no Yaka or Samuel. I am that I made the details with you. Nayavana won't never get a gamble. Getting a money, this is the city. I ain't room is the fun of Sumo, God of 2020. I am no more get up to the show. One day, no, like the room is the game, I look out of the no. Zanja ulo kalimu jana busimanji ali mutegera sala funa mumulabe baziro kinga batugula atuwa byakulya oba anise batugamba we bati rundi za ulo bazigira lazita ko no lokula ngaisiza ku kadi na kulawo. Okay, so simanji gana maaso naye olwo bakaba waneno live endala esemutezikiriza Irene. Okay, the thing is information y'omusajja gyagambye nti baidi mu kusiba abaana bagenda basa emyezi 6 si ntuufu. Tusooke tufune omuntu ali ku gundi ku awili yennyini atubuulire ekigenda mu maaso. Katuwulirize kati ku muganda waffe. Hello. What's your turn on you? Ni fine olyocha. Ndi bulungi. Obula ogamba butya? Bulamu bulungi tubina buzibu. Nange gye ndi fine. Kaakati omulamu obadde ogugoberera. Omulamu anyinyonyola nja kuddamu kuba like mbadde n'akatuuko okuva ku mulimu n'ensanga ng'oli live.
anti kakati twabadde twagala abantu abali ku awiri kukomeredde wano mu UAE batuweeze request batubulire ekigenda mu maaso naye obanga tuli kukomera essaawa eno ngenda kuba nsobola okuba nga nkwerekereza ate ndabe omuntu omulala ali kukomera essaawa eno yennyabo so n'olwensonga ngenda kusaba mpateyo omuntu omulala ali kukomera yennyini kale sula bulungi Okay. kale bambi Okay. nsaba kaddamu kano kayitewo nga kalango ali ku accommodation za Awil nsaba osindike request ng'oli ku accommodation za Awil oba onfuna tugende maaso neseka kamulali bannange bamulyanga Ugandan. Okay, let me see this one. Oba yoli wangi sebo ompulira nkuwulira sebo ya kakati leo nguza mpulira because nali mutekola yekwe naye olina earphones okozesa oba ya nyina kutia headset nakozesa nawe kulisi bintu namukwaka twali osooka sembeza okumpi n'omumwa gwe ntuba ntukuwulira ompulira kati nkuwulira sebo kakati mbuuza mpulira kati embeera kiragenda mu maaso awo watugambye oli kuwawe mu maaso twatuuse zenatuuse ku saidi wano ne basooka batugala nabalutugala ne batuwala ekigendo okusula nekumfalira omupya gwebagete empya okiwulira yamulobesa obulungi akati ekyokulookingawo sigambu batulookingiddemu tetunaanakola kubazibe bonna okiwulira gyetuli tetunakola musibe nokulabenabo baali basibeana ku musibe eno gyetuli oliyo nga omanyi nebijabulamu bakulijja tebakulimba muwaliwo gebakisiza obunera tibali just ekiriwo kiriwo ekiti kakati kirabika bagendoza basindikidde ensi ez'enjawulo ez'abantu information kati abantu bali wano baagala kuddayo kati ensi eza respondinze Sierra abantu baayo bagenda bazze wano bano n'abantu baabwe ne bagenda ate wali musiyoni n'omwali wakiri abensi endala kati nga Uganda siwuli ensimbo akati abasigadde ndowooza egenda bikozi byaweereere bigenda happeningirawo banya abantu bajja bakolako okiwulira so buli muntu ajja genda e Uganda nebanaobadde bangalo yamaze n'okukolako covid test omulinze naye tumanyi ddi ogenda kola ki kubituterawo naye nga kikabikana kubatwala tewali buzibu nga batuwa information bagala nga baeyo muzimbana ino wano kati ngaera abasirikale no basibe wadde bakiriko waliwo agambye wano agamba mbu okolera talabaati kati bwagala kulaba vidiyo anti muleke oba akolera talabaati yayogera sintegeera kati singa akola talabaati nali badde wano kituufu osobola okusabako vidiyo wano tukulabako mpozi nkulaga ekiriwo sagala kulaga ofesi yange yinza ofuna nensobola okulaga abalala abaliwo tekirina buzibu jasitulawo katono nnyo ndakubandabe mbeera ki eri munda awo gyetwagala okulaba kwanza wano wendi wentube waliwo ebyanawo ngaba wabeera tivisate gakikaljagesukulaga waliwo wentube kukatebe kale tulage ndage engeri gyenza okusirika vidiyo nga sigira bakonze ndabako audio kona agule wali akantu akaliko nga camera recording akasazeemu bwe kuonewo omulundi gumu wagulu akasazeemu
ya kekobera kugundiyo wenyini nyino laberi nyeyo Uganda wakati ogenda kulaba akantu ka video kagenda kugira waggulu awo teko kamera kada konda we simayo yesi ebako sa kamera kanda we okala inkalabe kakone ngenda kula katono kubanga muna wano wali script walone kamera stove yeah. So sakala kulaga fesi ya kulaga video kula stove enda konda ngatuchuka kuva mu kamera ole njao so kenjeko audio simanyi bulungi naye wanga video njirabye ne kamera nje wano naye wenjagala ogenda engamba you will not connect using audio only simanyi jigambe yes engamba audio only twogera kozi kanjeko audio kale ate we mutinze tokona muka microphone. Oh, okay. Tonaweza abantu 10 ensonga inobera n'abantu 10. Mpozi simanya nti kale katukole bwatuti naye babagambye ko nti mugule tiketi. Information esembayo tewali kubagigambe yonna. Information esooka gye batuwadde yeno kagigambe. Information esooka bagikoledde ku terminal 2 wali ku deportation owulira. Baza ojja ne passport yo ng'olina passport n'oba tolina passport n'olina passport copy bamiri olina passport bakolako oba olina passport copy bakolako n'oba tolina passport kasito waayo information ne bagisakinga ne bagifuna mu system bakulaba wali then nga bakubuuza kiki oyagala kakati basuka kebera ngala olina bakebera basuka naka over ya buspond bintu ebyo basuka kebera yakubuza visa kwoli obadde ku visit obali ku employment yaba singo obali obadde ku employment nenga ezimu teziri cancelled ezimu mbaduse wantu nebo naba kubedaze na ochuulira so ne batuwa gundi out pass so the reality out pass so but out pass so the passport then what to look for because what do you get the ocheke so for na Uganda kuli batono kwa abantu kagende kama 15 ngo watu kutoka magana sote yangu wae abantu beyongedde alipo yaba abantu jao kwa batugenda batu kwa because wali watu wagati wali tu deportation abantu bade basuma abweru ne watu muntu ali munda ekisangi kuna buli kintu n'omuntu akifuna kyaga watu wade na kunaba bana abonyanga bitone biriwo bitu naye ngekiro kino wali abensera abaje government yaba bafa ku mangu ne president ne kaba mutuba watu college tubaze kati esonga lwaki tukyali wano because yembo ngayo wekigenda kubeera ekyobwerere ekyo ati ko bayine ke bagenda ndazo kaki okima na jinga china to amuko kubute bwetama wakine nga twali twagita tubakuli mfatu waliwo n'abajo obuzinga beta bwerere direct nana baba kirizo kuyinga bagambye nti bagenda balimisa mukole emyezi 2 mu egulye ticket bagenda kola ki kubalimisa mu sima mu biyumba byaba ali bikugamba nawe ali bagenda kulimisa mu kulimba cyo bano bagambye babalese basi tege babalese kola ko waka ojule tewali singa batulese tule mbese bali badawa batiba wanga tewali batali badenda ku simu tule ne bano buli muntu ayine simu muntu ayine ekintu tewali batiye ko tutona ojulira yesi yo munda ubina na butobo bukira obyo obina so tewali just okuba abantu modera bingi bozi bere byempika cyomanye abantu just kale lwakuba tulina bugumiza
sibagenda kikonga process nabi bagiteeko waliwo abaze nga tebalina na passport muri yadduka mu kibuga abalina passport namba ye naye wabateyo erinnya bamusanga ne bamulaba mu system bamuweera gundi kiwulira ne bamuwanira n'olupapula lwaki ku passport yose kiwulira so kati ne batusobola kwawulira waliwo na kino kye bagambye kino ekyambwa abantu engeri abantu gye baali basutse obungi nga bangi nnyo baluze control kiraba kakati omuntu ayagala ogenda immediately ng'alina busiponi n'ebirala okitegeera asasule ssente za air ticket agenderewo okitegeera era abasasulidde ssente bagenda naye abasinga obungi tebalina wadde n'ekikumi kiwulira abaagala bya bwere okiwulira togenda bapapya oyagala kugenderawo ate kyekisasuli air ticket okoleki bakute era balina kukola ki balina kugamba soka olindemu betumaliriza then tukole ki tujja babulira date oba tujja kuyita so abafunye process yasoose kwanza outpass njina n'emikono gyange gyonna gino gigiyina balina pause singa badde bagenda tusiba tebali outpass okiwulira yase kayina abangi wana abangi tetulina kujja kola covid kale muganda wange nenza information kansoke nkubire ku bawala abali ku awiri batasuulize okuva kibato kale muganda nenza information eyo bambi kale sebo okay omulenzi let's get a girl from the accommodation as you like to call it. Yes, hello. Sigamba sebo mpozife. Ndi bulungi oli sawa n'okusinziira wa Ndi wano wenyini kwa accommodation z'abawala. Yeah. So tuli wano naye tetunafuna buzibu bwonna. Tewali buzibu buliwo kuba abasinga baatute passport zaffe ne batugamba tulinde bajja tuddiza passport zaffe nga tuli ready okufuluma okugyako ababali ku bwangu be bagambye okukola ki basobola okwesasulira tiketi ne bagenda ewaka awulira nga ayagala okuddayo asasula tiketi ne bamuwa pasal tunagenda ewaka naye nga tetulina buzibu ebyo byonna byonna byempulira naye tetulina kyetwawulidde wano ffe nga ffe abamu tewali kyetwawuliddewo tebabakkiriza kukwata vidiyo tebatukkiriza naye ng'oba osobola ogikwata like nga tebakulaba kuba tebatukkiriza osanga singa obakusaba ku vidiyo call. I don't think babakkiriza okontaktinga abantu bewamu tewali gwe baganye contactinga abantu be bw'oba osobola contactinga abantu bo so tewali buzibu bwonna okukwata vidiyo n'ogiweereza abeewamu oba negenda ku internet kikuleeta obuzibu bwonna kubeera obwedde abantu bazikwata so kantugenda kubuuza ebibuuzo bibiri tebanabagamba bagemugera atalina tiketi agenda bamulimi alimu oba akolesamu yafunisiriza tiketi ebyo byonna byonna sirina kye naawulidde tewali kye twawuliddeko tebannabyogerako so ekibuuzo kiri nti gwe nga gwosuubira ogenda ddi nze nga nze simanyi lwe ŋŋenda simanyi lunaku lutuufu lwe ŋŋenda ya kuba bakute pasipoti zaffe batugambye tulindeko bajja tubuulira olunaku toli sure ya siri sure naye nga tebanagamba kuti mugenda mulime tebalina kye bayogedde about that tebanabyogerako the only information gye babagambye nti alina tiketi ngeri ready asobola okugenda ya kuba okuva eggulo obwedde abantu oli ng'alina tiketi ye ng'alina ssente ng'asobola okugula tiketi ng'agula tiketi ye n'agenda so
Nenga tebannabakangakanga nti bagenda basi emyezi 6. Tebannabiyogera nako. Batujjewa twabadde wafunda ng'abantu bangi nnyo. Twabadde tuliwo nga tuli bangi ng'ate abantu bakyajja kuba neddeera abantu bakedde kujja. So kuba nze ntuuseewo leero okuva eri gye twasoose ku Terminal 2. Mwavudde ku Terminal 2 ogenda kwa Wiiru? Gye twasoose eri ku Terminal 2 ne tujja wano. Banno bali ludda wa? Bonna we bali wano. Abasinga abamu bali mu Buliri, abamu bali wano. Tuli wano mu Lukuubo. Tusobola okwogerako nabo? Kandabe. Oyinayo ng'osobola okwogera naye essaawa eno? Kandabe kuba buli omu abadde ku bibye. Nze mbadde ku live mikwano gyawo? Abamu bali mu Buliri beebase. Bali mu Buliri. So kambuuze, bagenda bateekako bandi? Byonna mbiwulira mu ŋŋambo naye nga okuva eri abakulu bennyini sinnabiwulirako. So ebisinga biri mu ŋŋambo naye nga tetunnamanya kituufu kyeki. Babawa emmere, babawa okusula, bawadde buli kintu, mulina kizibu kyonna? Batuwa breakfast, lunch ne supper. Twakamala okulya kati supper. Newokusula obutanda we buli bwe tuba tebumaze abamu ne bateeka wansi ebifaliso. Tulina buzibu. Tuwenza nnyo information. Okay, bye-bye. Sula bulungi mukwano. Okay, so we've had some information from Anne and she said they are okay. Tibanabagamba okugula tiketi ne babajjeko passport zaabwe. Chemanyi bakyagenda mu process ya kukola tickets and so on. Okay? Yes. So could you camera? Yeah. Alright, darling. Yes. Yes. Ompulira. Kale, so camera ntukulaba. Tondaba. Passport ndaba kifaananyi. Anti nkulaga baana bane. Nkulagayo mabega. Nkulaga baana bendi nabo. Nesa sinalaba kifaananyi munnaye, sirina kye ndaba wano. Okirabe? Nkirabye. Ndowooza sirina kikola nnyo kubanga si buli omu tayagala obeera mu kamera. Kati Sylvia n'ekibuuzo kimu. Babagambyeko nti mugenda kulima. Nedda. Babagambyeko nti mugenda kugenda. Babagambyeko nti Nedda. kitegeeza tebanna basabako kintu kyonna. Aviator, when we came yesterday from the deportation to this place, twatuuse ng'omukyala yatuleeta buluumu zaffe ng'akugamba buli omufuna w'osula ajjawo blanketi piro buli kimu nga kipya n'emifaliso ne babireeta nga bipya. Everything is new. Then ne batuleetera emmere tonight ne baddamu ne baleeta abaana balala ne babaleetera emmere n'abalezi ne babatwala enize naye friend wange gwe connectinga naye ngera buli kaseera mbeera mbuuza are you okay nga ngamba I'm fine era nga mbuuza olidde nga ngamba ndidde ndi fine. Banange just bino bigambo by'abantu I don't know what are they looking for. Nze sinnakiwulirako nti Sylvia aleeta ssente osasule ogulwe tiketi ogende ewammwe no. I don't know. Naye epapula bye batuwadde nze
Yes, ekikujjako nti oli mulamu ate ng'otuuse mu nsi eyo naye papula ye baatuwadde nze nalabye nakoze translating y'ekipapula kyange nga tekiriko baani. Okay. Naye nga bannange tugenda genda. N'abapasipoti saa eno bali mu bayita. Yes, bali mu bayita essaawa eno bali mu kuggyamu ab'ebipapula. Bannange everybody is fine. Buli muntu atambuza ebigambo just like agala nakubba bubbe bantu. Tukole bwesti. Tukole bwesti. Nsaba kunfunirayo. Ne utakikola. Can you send ticket for tomorrow night? Oh, okay. Kino kye bali mukola n'oba oyina ki banning myezi emeka overstay myezi emeka because all of your agenda byo name. It's a file sent to me right now from immigration. Eriko emitwalo esatu eja overstay. Okiwulira? Sylvia ompulira? Tuwulira. Thank you. Okay. So, muganda wange sigenda kugala linnya lyo oyina overstay ya mitwalo esatu eja dirham. Kanda re-issuing date wajjanga omwezi gw'okubiri. Omwezi gw'omwenda nga 2021. Wajjira ku 1 month visa. To date oyina emitwalo esatu eja overstay. Naye zonna baziwavinze off. Era information gye nfunye wano eno nti baagala visa, baagala ticket ekufulumya enkya ku makya. So n'olw'ensonga eyo. Okay, what I've just confirmed, kyemaze confirming nti bano abaana balina overstay abscond. Ezo nazo sente emitwalo asatu obukadde buna oba meka oba overstay sente meka bagiwavinze off. Okitegeera. Togenda sula bukadde asatu oba busadde bukadde abiri babuggyeko. Bakuwewudde ne bagamba kale tuzikugyeko naye ne basindikira oyo yakolera visa weereza ticket egenda okutwala enkya oba olunaku oluddako oba ngeba bategese. Okitegeera. Babiggyeko byonna obadde wali emyaka 3 mwagala kudda waka finally. Obanga oyagala okudda ewaka okyagenda weewe ku deportation oba we ticket yo oba we passport yo bacontacting yakolera visa okujja waneeno akufunira ticket odde e Kampala oba onfuna bulungi. Tewali gwe bagambye nti ogenda kulima okufukudde ewaka. Tewali gwe bakubye emiggo. Tewali kubayisiza bubi. Video mugirabye awo. Oba onfuna video mugirabye. Baana bagambye bafuna ekyemisana, bafuna breakfast, balina wifi, balina AC. Beebaka. Oba onfuna obuzibu obuliwo bwokka bwetulaba essaawa eno banga kiri bagenda omumala munda awo. Onfuna bulungi. Ne bateekawo condition nti oyo yekka ayagala okuddayo amangu nga sagala kulinda bino gavumenti begenda kukola bafunire tiketi ABCD osobola okwefunira tiketi yo nodda ewammwe ng'obudde bukyali. Omugugu omunene gubadde oyina gwe gwaki gwe gwa overstay. Baana abadde emyaka 3, 6, 7 nga bali ku duka oba onfuna ezo zonse ndi baziggyewo. Baagala gwe weereete passport yo giyina funa ticket ogende. Tebaagala obeere ku union obonebonerawo ate ng'olina passport musobola okudda ewaka. Okitegeera bajjawo kiri nti olina okutya obutagenda ku immigration bagambe nti genda wali eri osasule ssente bwezi ne bweziti. Akazito akali wano eno kali kamu nti agencies zino ezirina overstay z'abaana nga nnyingi
zifesinze challenge nti baziweereza woina abaana 3 voice note ino kanji bateereko kangutereko voice note wano ojulire voice note egamba bweti oba company ina abaana 10 nga be baliyo ba 10 era message receiving from email ya company byonna nga bakwagaza ticket. So the information is right now. Okay. So kitegeeza ki ekyo nti agency oba akola ticket otera visa 10 oba 3 oba 2 ng'abaana bali overstay government za ticket ziri kusaba nzira ticket 15 nta ticket ya 3 abaana badda waka ofuna bulungi ani afuga Uganda Airlines bannange simanyi agifuga naye kino ekintu tulemesha kitera ku government ate tulemesha kitera ku bantu abatukolera visa tuyina associations wano mu UAE tuyina government eri waffe okay government umina sente nimuguze motoka nyingi sagala kuingira mu bintu bya politics tuyina ka trip kam nogamba kali A330 nitwala abantu bameka newe twala abantu 3 noga tugenda abantu tugenda ba desire obwerere mwene mufune engeri gye mukwataganyamu n'abaana abantu nga batuuse waka ne bali makubeera wano babantu bagira ku birimbo bingi abamu bajene agencies nga zibagamba waliwo emirimu natuka mu cyumba cy'omulamu n'omukubeji oba mukubo oba palato oba ruti n'avaayo ngitamalizi binagamba asijja sobolayo n'afuluma kyapati ezimbi omuntu oluba neluzimbira bwereere n'adduka mu kiyumba so n'olwensonga eyo tukube tochi mu agencies nezireeta abantu wano nga tubagamba nti waliwo emirimu tubawadde tugenda funa obukadde 3 oba ofuna bulungi mugireko abantu license abaleeta abantu okuva e Kampala oba ofuna bulungi nga asuubiza munno omulimu wano musooka okukola research yammwe nemukola survey nemugamba company kye yakuleeta nti ABCD kwategana ne company eyo ogigambe waleeta omuntu no abantu omusooka mbakole ku research mulaba abantu batute mu mawanga abe twina abaana bafiire Saudi Arabia essaawa zino essira tuyitadde ku Dubai yokka naye waliwo n'abalala bali mu mawanga Saudi Arabia tebaliiko muntu yenna agamba olwokuba tetuliyo tumanyi kiti kifaayo naye video batundira ku online wena akuze bagulira ku agula engato ku Dubizu oba agula ekindazi ku Amazon ngoli abuze nobuuza nti omwana akola nti ona akola esaawa z'omuzukuzazo okuka ka video nkalabi nja kaduwetinga oba nfuna bulungi so n'olwensonga eyo tulekeraawo okunenya abaana bano abajjano nti kyekyamuleta lwaki yagenda ku overstay tumanyi nsonga lwaki oba nfuna tumanyi nsonga lwaki yajja olutusi yatunda poloti ye basondanga family omwana ajja afuna ekyayi yasosola nnyika ewaabwe n'atuuka ku kyeyo ebyo nemuzibuwalira olw'okuba gwe wamulimba oba okitegeera so n'olwensonga eyo omulanga gwenkuba guli gumu siri munnabyabufuzi tonda nkola politics okulumirirwa kwennina ku Abaganda baffe abali ku Deportation Companies tumanyi ssaawa mmeka budde kinna ku mukazi bagenda kumala munda awo oba okufuna omulanga gwenkubira abo bonna balina obusobozi obukwata ennyonyi namba n'oteekako abaana bano bali wano balina outpass kikyova okunfaminga balina outpass basayinize naye tebamanyi ddi gavumenti kyekoze wano yeddidde negamba nedda ono eyamuyingiza ngenda kazito kano sigenda gula tiketi ya bwereere era ekutte kuvunaanyizibwa nejja newandikira abamukolera tiketi visa rather okujja waneeno ofuna bulungi
ne bagamba mulete tiketi ono omwana nono what agenda addeyo waabwe obanfuna bulungi. Okay, like a man from the other wing, please come. Lindako. Hello. Kanda wange. Yes, sir. Wange mbere ku wingi chimpozi. Eno wingi jirika wale nanga makuru wamo. Wangi sebo. Eno wingi jiriko. Abalenzi finance bendala bya wade mu wingi ndala batuka wamu. So wala wange mbitebali ya mmere. Oyo tamanyi byayogera mu wuli, tamanyi byayogera like oba nyo ko wala sika jawansi. Osotula ka video akazono tono empaso so abgenda live. Amuli lewa. Emboko zeme tojibana nawo. Abantu bali emirundi kifika 15 kwa 2. Mmere ngo gamate bagaba mmere. Aliwo. Baga emirundi 15 abo bayemere bagezibise no temala. Toina na mmere wojiteka agamba abasi batuwa amachupa malamba mapya. Box na box. Oyo gata bitegeera. Aina abantu bali atawali kiziwa. Ekyo kyokujja kyo kyogerako. Nekyo kusula takyogerako. Simanya bali wanze ko talina mugonjo. Akuteka kolido ka mu bed space. Oba tunamuza bed space. Ene kyokulya bwe kyo kyogerako nengubu. Because omuntu eno najje no bakona. Otuulira awonge ande bakiseyo okosejjo. Naye tewali buzibu. Tewali buzibu. Ekyokulya n'ekyokusera kina wabula kituliyinze buli free air ticket okitegeera free air ticket yeno because tewali ali watu ina sente za air ticket okyompulira singa waliwo kangugambe ekintu kimu nga tunaba kuveeri ku deportation ya terminal 2 bagamba balina sente za air ticket bakirya bazize basatu yensonga lwaki bonna abantu abali wano tebalina sente okyokulira tebalina singa waliwo ina sente za air ticket bantu bagamba bakoma bagala kujiba abantu wano kitegeera basooke kakati kiriwo era n'okulinda wano netuka lwaki tugenda kulinda lwansonga tetulina sente naye singa tubadde ne sente oba singa gavumenti yaffe ezene twenyenya oberere tewali Uganda okiwulira kyekyo kyokka so information ono agambye nti babasabye 15 mu ddewaka 15 zaki tewali gwe basabye ku ssente wano oyo alimbera ekyokumetano katogera tebanayogera ku ssente kyonna tewali ali wano wenkugamba awiri wano basabyeko ssente nyemu wabula ekintu kye bayogeddeko ate nga bakyogeredde eri ku terminal 2 ye air ticket oba ogiyikoze okiwulira wano kati bagambe ssente bali balinde bakuleeta wano nga bakusaba ssente tebanasaba ku muntu yenna ssente kubitayo omwaka waliwo basabye yesi ekintu kyebagala kimu obanga oli eligible osobola okusaza air ticket okyokutulya noise kyeyo kyokka so ensonga egenda tulisa wano ya air ticket natwadde tulina air ticket okay kansuke ngifune ku information wale nendala nkuddire muganda